Ebifaananyi nange mbirabye naye yanze kyensoso okuyingiza mu bwongo teriyo omusajja ayinza kutwala Namukasa mukadde kano ekyo kyo nze kyo kirabiddewo isooka tanyumiddeeko ddala Gomesi abadde nga omanyi hanga ogimanyi kubateeka engoye Ukyakuwabadde kati Gomesi abadde nga atadde ku hanga okubye kyotakkiriza kiri kimu nti tebasobola kuba teri musajja ayinza kutwala Namukasa kati tekisookera tebibaddeeyo kyemanyi kabadde kalango naye mbadde mbagamba nti oba okyuzinga kati abantu bukozesa mu bizinesi bwezi tesooka otunulya omuntu physical appearance omuntu alabika atya wala omuntu agenda okwambalira Gomesi afaanane ng'ensawo y'amagumba okitegeera nga bizinesi eba efudde bufi so nze okusinza bwe ndaba Namukasa yena abadde ng'ensawo y'amagumba asanyuka si musanyufu alabye ddala nti omukolo teguliiyo ekyo kipali so tuliku nga bwe bibadde tutunulira nga bwe bufaananyi bibadde abananyiga bajja kunyiga naffe tubyogera nga otemaatema mukono nga bwe tanyumye ate akwate mukono mu kiziga ayongere kukyamukamuko omanye omuddugavu twamuziika omweru afunye eki mu bweru bw'omaliriza malayo ekibuuzo kyange omanyi mwe temwamuwuliriza muddamu kuba kati buli kimu nedda Namukasa olina vidiyo ng'akugamba akyaza musajja afe tulaate banna yakoki but omanyi nafuna omuvubuka okuva e Butambala nsumbuwa I know your father is watching this. We Butambala. Let him know that the son is hugging unemployment. You are losing a job at any time. Yes, at a zero cost you are losing a job. Ojja kuddayo wamwe mu kyalo Butambala. Alima mayirungi. Bali machimu Butambala. Mayirungi. Ne kyekira. Ne duuma. Ne tangawuzi ne duuma. Duuma kyeki. Duuma bayika sooli. Yesu abasoga. Tomayina kyekyo. Bana atoyogera. That's how you are losing a job. Muleka abantu abategeera boogere kati. Empewo z'ekikazi muyita. Owaava obumanyi. Oba bukonkoneno mu kawompo. Bwetu etuleda ko olwaleero ogamba oti omulungi ataka kusebya kitwaka essubi lyonna tulirina wano bola ffe wano tetulina adde n'eki. Nye twasazeewo tukole ki? Anze ndi mugagga nina obulamu. Agenda obuliro ffe nabo butule bukutwale waka. Kutula ku bulamu bwo bukutwale waka. Kale sula enjala. Lajivu kati sengana na Lajivu. Lajivu sengana na Lajivu. Lajivu yafudde n'ebisigalira bye leero ndabe babiyiwa mu nnyanja. Evu. Banenseno. What is life by the way? Life is nothing. But kitufu kyogedde tuli bagagga. We are very rich. Kasoba ng'olina obulamu. At the moment ffe tusinga obugagga. Lajivu yabirese bino yabadde nabyo bye tulimu. Nakuba buko bisimu ekyo kireetebwa kino kitegewa wano naaveewo naafeewo naagobweyo nakitegeera. But it's no more. Zimugwa abavu gukulondoola. Ntebusobola kunnondoola. Okolima. Bikesera ngukwata ngutugano. Engeri gyogeramu olingira ddala era akolimira ddala. Ate era otakolima tofuna. Wala abagagga bamu olina bakolimira bakuwe. Wala omugagga gwe twajjonkera n'alugagera tuwa miliyoni 2. Liga lesimu yevuddeko yavaako wekyewedde neeweddira tumuddamu buto. Omugagga olina kumuvuma buvumi. Era mu abawaana abagagga mbagamba. Nze abagagga n'abavuddeko. Abagana buli omwana talina kyagenda kuwa. Naze mbakolimira kati. Muvume buvumi ati ekivume ate abagagga mujjeemu omuze. Ogw'okulaba essimu zaffe abantu abatalina ne mulowooza tujja twagala basabiriza tuba tubabuuzaako. Mujjeemu ogwo omuze omukyamu. Era omugagga obuuzaako waaki ng'oli mwavu. Buuza kuba ekika kyo tebaliiyo. Kinkubye point. Kale bannange olunaku olwaleero ondemyeru tulinawo ensonga za katambu badde butambula nga munamawulire munnaffe munnange Namukasa. Munnamawulire bye biki? Yani Namukasa ani? Gamba Namukasa. Kale Namukasa. Jane. Yali omukozi wa Baba TV. Ekyaliyo yo. Baba TV? Ewamagye eri bakasuku bakolako ne ogenda kwaginga obwavu gwe. Mugagga essaawa yonna agenda tuwayo ku ssente. Nze za Baba sizeetaaga. Mpozi naniyo? Nabeeta? Balyeko? Bali ku Moses. Nze ndabako kasuku ne bajjo. Ne chicken. Awo simanyi. Ne Sira Price.
simanyi sibalabangako Namukasa akatambutambi badde butambula nti yakyaziza omwami abadde mu Gomesi amugyewa anekedde bulungi nnyo ndeka malenze kati kugenda kwongezako ebibyo ayambadde bulungi mutuddeko bulungi ku mubiri ndowooza obadde obiraba bulungi amawulire ge tubadde nago oli omukulu atera ogamba amawulire ge tuyinawo ge twakafunawo Dr. Kwefu atuuse basebe banya bino gyowulira ya Dr. Kwefu kale kale yali tuwulira naye Kwefu ogamba otya ssebo omanyi Kwefu ye muntu kanti nja kunyuza emboozi ya Kwefu nga taliiwo ajagamba mukonjera ssebo yogeranga waali olunaku olwaleero ensonga za Namukasa gye tulabe nti okukyala naye nze byonna nga bwe mbirabye ndabye nga akalango nga bibadde bitambula kati simanyi awo embeera gwe yongeramu ennyondo Kwefu waffe wa bulijjo kuba ennyondo nga Kwefu wange kati nedda kyeŋŋamba oyinza otiririramuko ebifaananyi nange mbirabye naye era nze kyensosa okuyingiza mu bwongo teriyo omusajja ayinza kutwala Namukasa mukadde kano ekyo nze kyo nkirabiddewo ekisooka tanyumiddeeko ddala Gomesi abadde nga omanyi hanga ogimanyi kubateeka engoye lukyakuba badde kati Gomesi abadde nga atadde ku hanga okubye kulozaapwe Gomesi abadde nga atadde ku hanga mulabe nga si musanyufu omanyi abantu abawa bizinensi mulina okutegeera nti abantu abamu si omusanyu okukozesa wadde mwagala nnyo okubagaininga abantu abamu si mulina okukozesa kati eyo bizinensi efudde olunaku lumu eyaki eya Gomesi waba abadde akola kalanga ku kafu ate wagwegwanga gwadde mukolo tekisoboka era omusajja nandibadde namutegedde dda but kyemmanyi infact nange sirabyeko ku musajja naye ayinza okuba akyadde bino ebintu byokukyaza ekifaananyi nga gundi ono kyeyakola yali mukyala wa Martin Yangume yani oyo twagende eyo omukolo naguliko ogwa mukyala Martin ogwa Julie Heartbeat naguliko twagende batwale mu faamu ya Museveni eyo omusajja nga yetumulaba kale omusajja amaana n'alabika omusajja alina kuseera omusajja ali eyo bweru mukwano gwa Saimo yakomawo kuno omusajja oyo bamuyitaani wali sebo ayina ekifo kyayina naddala awo mu Bannayuganda naddala mu Buganda abiri ebweru sajja omwerabi Kwefu banimbye oyo bba wa Julie gundi kabaya katekati kwefa lwaki tebasaana kubeera bonna kati gwe kyotakkiriza kiri kimu nti tebasobola kuba teri musajja ayinza kutwala Namukasa kati tekisookera tebibaddeeyo kyemanyi kabadde kalango naye mbadde mbagamba nti oba okyuzinga kati abantu bukozesa mu bizinesi bwezi tesooka otunulye omuntu physical appearance omuntu alabika atya olwa omuntu agenda okwambalira Gomesi afaanane ng'ensawo y'amagumba okitegeera nga bizinesi eba efudde bufi so nze okusiza wendabe Namukasa yena abadde ng'ensawo y'amagumba asanyuka si musanyufu alabye ddala nti omukolo teguliiyo ekyo kipali okwambaza omuntu yenna atagendangako kuwolutaali okumwambaza Gomesi mbwakuba kalango oba omuseze era oyinza okwewunya Namukasa ayinza obutava ku lujja emyaka gyonna gy'asigazza ku nsi nga Gomesi emusaze emusaze ate ng'emuseze sekikyo ky'omusajja taliiyo okitege ky'omusajja taliiyo buli omwe abadde yeebuuza obutambi butambula naye tetulaba ku musajja byasa wadde mu kalango make-up tanyumya abadde alabika ng'akanyonyi so tuliku nga wibadde tutunulira nga bebufaananyi bibadde bitambula abananyiga bajja kunyiga nefe tubyogera nga otematema mukolo nga tanyumye ate akwate mukono mu kiziga ayongere kukyamukamuko manye omuddugavu twamuziika so ayongere okukyamukamuko akatono naye gwe olina gwe nga tugenda dumaliriza era bwadda
baluyita Katonda si musiru yakutonda ng'oli muddugavu yesebo mbadde nsaba temukozesa mikutu gino okuvumiriza langi yaffe tetugivuma omweru afunye eki mu bweru bw'omaliriza maleyo ekibuuzo kyange omanyi mwe temwagala muddamu sikutegeera omweru afunye eki mu bweru inerongorani oba ffenna tukolera rongorani buli muntu akola kyabuwangazi akola kyabuwangazi agamba olaba kyano eno ngiriko eya divorce bagiyita celebrity track mu myaka 10 myaka 2 ngenda gifunamu ki kakati inerongorani omweru afunye eki mu bweru kyokka omuddugavu inerongorani yeyagala ayina obulamu obulungi kubanga ono byonna byalina byakuŋŋaanyiza mu bweru bye ne short run ate alina obikozesa yejjanjabe inerongorani era tolaba nti okubya abaddugavu uliriza mukulu ayongera tolaba okweyerusa kwatandika okujjanuza myaka gy'ekinaana bonna abakeera mu kweyerusa bali mu kibuga bambala bijjala bibo oyinza okuza abasiraamu wali omwana kyayogedde twali tulowooza nti bonna abasiraamu abali wansi eyo mwake kwefe oyogedde ekigambo ekyo beekweka kubanga obugundi omanyi nature ogiraba sawunde mufuna nature fights for itself gwe ne bw'okwata ettaka n'oliyiwa mu lutobazi ne lujjula ne lukoma eno essaawa yonna amazzi go gamanyi we gaali gagasula era embeera bw'ekyuka gakomawo zezo kalina zolaba ziggwerayo mu ttaka kati n'eri pigimenti yeekulinda wano ngwe mu myaka gyo10 nga gwoliko ne weekuuba ne wezero ne wezeeri bwe wayita emyaka 10 ng'etandika okwerwanirira mpola mpola era tugero giraba ng'otandise okuvaayo ng'oli wa bitanga so mbadde nsaba bw'ofunamu obudde teweeyerusa waliwo omwana kyayogedde ku post abadde bapostinga ku Mother's Day bamaama baabwe omwana yagambye nakulabidde omuzigo ku status bamaama baffe kwefe bayogerako abakwata mu kizigo obadde kana omukazi omuddugavu n'omweru mu kaseera kano wuliriza bwe bateeka wano gwe toyogedde mukazi mweru uliriza debate yo teri wakati wa muddugavu na mweru debate yo eri wakati wa muddugavu na yeyerusa nedda sinakwogera ku kyogwekya ngambye atangaalemu akola ekikitegeeza musajja ne siri mulwadde lwakubangolola obamulamu kutangaalamu kitegeeza kola kisaata gwe wasoma langi okutusinga kyogamba nakola atya ndizaini ku ssomero we nakoma akati okutangaalamu kitegeeza kweyerusa debate yo ebeere wakati wa black origino ne owa brown origino okitegedde kyobulaba ne mu mateeka g'ebyemizannyo bakukkiriza okuba n'amaanyi go tebakukkiriza kwongeramu kyolaba bakukebera balaba oba olina kyoyongeramu bwobanga olina maanyi go gaddala Didier Drogba tebakuyinaako buzibu odduka misinde Usain Bolt tebakuyinaako buzibu era bano abadduka empola bebajja okulinya bagee mwongeremu ki naye kasaba kuzuula nti ogattamu disqualified kati debate yo gitwale wakati w'abeddugaza n'abeyerusa abeddugaza nti oli yali mweru kati yafunayo ebimufuula omuddugavu abo balina liigi eyaabwe boboteekamu naye nga wali wasooka okugamba nti neddugavu ye bali nga badde anti bwe wabawayo abeyerusa wabeerayo buli ewaba oligino wabayo duplicate buli ewaba ekintu kiba ne opposite kati bweba onoonya abo okubiriza abantu abetangaala debate yebere wakati w'abeyerusa n'abeddugaza bere mu liigi yaabwe ne mumazeeko abaana baffe abaddugavu mubaggyemu self-esteem team bo balomba omuddugavu omuddugavu twamuziika gwe bakuziikawo oyita mu atufaayo abakongo beyerusa abateri basajja beyerusa musajja mwe ku statistics nina munagwe mmanyi tomanyi abasajja beyerusa waliwo wane yeyerusa n'agaana okuko nga muyimbi in fact ye omutegedde ng'ovudde ku ekyo ali wano waliwo omusajja waffe tumwagala nnyo bambi tukolera nnyo security zigo nekigere kwefu era omutegedde kwefu ebintu byano nabivaako waddawa ndi nnyo mu byawali lidako
Nesonga zo wazitegereza letwogera kuna mukasa wamagwala butambula. Ebyo byakalango omanyi you can fool people sometime but not any time every time. Kakati obakalango basikalango omanyi time is the best judge. Nze mbeerawo omanya mu makindi wano mpangaddewo nnyonyine ngombo gye ntambulirako tibuli ayagala okuyiga okulimba kunze kwakole yali haaso kasita kibange ekirimbo tekisula wensula tekijjaawo mmotoka yange tekijjaawo bye naleseka gwe nnimba gwe botunajjako amataala nabikimu nga kiwedde ogenda kudda ku muzigo ng'oli bwogu weewulira amazima nti ekyamazima nimbye kolo tegubadde gwange kakati nze oba gugwe oba si gugwe nze ninze wali tayimu gye kubanga oba gugwe nze omusajja gwaba afumbiddwa si muganda wange nti kati mbiyingiremu mbabuze lwaki mwampise bwe gunaba si gugwe era tujja kubaawo wano nga tubuuza naye namukasa lwakati mwekimubakubya engeri gyali nti ye trend gye yasetinga kati alika yakubako nogamba kambalinde mu koona tamukubanga muli ligiye yakubagana twagala agenda wulira atya ng'omudagala lye bulijjo lyakozesa nti yakuba yawulira atya nga bamukubye naye ng'omanyi omukolo gwe bwe guggwa omuyayi n'agamba naye divorce ayina ekkanzu gy'abadde mwabadde ng'ali ku anka omanyi kyali ayogedde kisinga ku ekyo ekinene ati kakati ate omuntu olyassa omuntu ti ekyo kitono omanyi ti yabaziika lubazika bona bafu kati ogamba ntineyo ekirala ekisinga ekyo byonna amukubye naye nga kibi banammwe eddakika biri tezinakasa muleke yagalire mu lunaku lwe bw'aba akoze kalangoke ashayininge ashibangi wano wakati kino kyetukola nti mukolo sooka tugende mpola oyinayo vidiyo nga namukasa akugamba nkyaziza omusajja anti byayambadde bifaanana abakola emikolo nedda ewammwe mulinayo akambe olinayo akambe mu nyumba gyekali olina nefooko gyebiri olina ejiiko n'omulawo omanyi nti ebyo bisi omanyi abantu abafudde nga babafumise kambe katugyewo tukwate nti oli mutemu kati ekyokuba nti oli ayambadde gomesi gwe gwobisi tanna ne kasuku bwamukubidde essimu amugambye tujja kwogera diba byaffe wano tujja kwogera ntegedde ensonga lwaki olinayo vidiyo nga ntegedde ensonga lwaki kwefuta kyala ku celebrity track kuba njavaawo nga sirina kyentegedde kuba kati buli kimu nedda namukasa olina vidiyo nga akugamba akyaza musajja ffe tulabye ate banna akuze ave ku lujja n'avaako mwagala kukolera agezesa olujja lwaliko lwani kwanikako mwanyi lwani lwabwe oyagala kukolera ki ku lujja simwe mubba ettaka kwanikako mwanyi temulina lwewammwe nitalabise bulungi wadde sika oba kalango buli omu alina bwalabika ntabadde happy abantu ab'emikolo nga batera okweyisa bwakolako ku mukolo weeyisa otya bulungi nnyo nasanyuka wakuba sama ate nze bambuuze gamba osusse wali abakola ne bagamba naye omuko yeetiyulira atya era saabiwulira era senga nabiwulira nandibagobyewo omukolo gwange saagalangeya bakuyise kati kwefu omuntu okusanyuka ku mukolo alina kukola atya buli omu alina ensanyuka ye waliwo ensanyuka egatta omanyi essanyu it's a feeling waliwo omuntu gwowa ekintu n'asanyuka naye ng'endaga y'essanyu si kuba bukule kutikulako mabaati ekyo kirala mulimu n'abalala nga ye atikulako amabaati mulimu abalala ng'asirikira bwati n'agutunulira amaziga ne gamuyitamu era nga baliwo bagamba kakaabye essanyu lye omuse kati gwe wona oyagala bw'olaga essanyu lyo ng'okuba sama ye Luzinda Jovan press conference yani n'akaaba essanyu yali alutaaya byamuyitamu mbu yakaba ng'aseka mwebaliye n'enkuba etonnya ng'omusana gwaka tekiriyo engezaala naye nga yali akaba serious ndefe byali bya serious akyembuuza enkuba eba etonnya oba eba tetonya eba etonnya ng'omusana gwaka oba tegwaka nga gwaka so buli omu yamanyi bw'alaga essanyu lye naddala mu moments bwe zityo buli omu yamanyi mulimu abatuula n'abeerawo awo nga
nekwefe gobola banyumye okusinzira ku ye yerondedde engoye ze nammwe abamulaba kibakakatako ayambalira abadde ayambalira ni kwefu ayambalira bantu bawe ate tumulabyeko ate yakuyise tekitagisa kubaganya ebirowoozo olinga abawagizi ba mupiira oza omanyi amolimu oyo singa yajjayo yakola gundi tomugaba musajja oli Kampala toteesa tolina passport mu tiimu toyinamu yadde membership card toyina passport y'ebungereza oteeseza maaniyo sigala eno ngaki muwagizi kati naawe ngeri gye bataakuyisa ate tebakwambalidde era gwe weeyitinkiriza n'olaba ebitakwatako naye tanyumye wadde tebampise naye yadde yayise abanyumidde kayina era gwe yayise ate baawe tabadde mumulabe ku musajja ebintu byokuleeta ebifaananyi ku mikolo okirabyeko ekifaananyi mu kukyala mulwakubamu ebintu mwabyonoona mu kukyala n'omusajja n'okulabika talina kulabika alabike tumugeye actually antidozo owulidde yensonga lwaki tamulaze alabike tumugeye ye ngaageya banne omusajja alabika ku mbaga nga tebadde saizi 42 ku mbaga engato yani engato ya Namukasa badde saizi 42 jadambadde kirina mu buzibu ng'ekisinziro kiri eno alinga atadde ku mucokolo oba mubanja mmeka kiki buzibu ki obuliwo maliriza sho amubanjayo bannange afumbiddwa talina byafumbiddwa kiwedde ensonga bwe zo tuzitambuza olunaku olwaleero zibadde eddakiika ntono nnyo nga tetuyinza zibya nga tetukozeyo kantu kalamba tumaze ne tukakola naye kati ate sawundi wa puyo wabweru awo palasi apika sawundi apika kawusali tegera nafuna abantu naye ati kwetuli tukyali